oba muze kuteesa muwulirize. Mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika. N'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Sebo nga bwe wakuba influence n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka gaffe. Yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga Bannayuganda. Olunaku lwa leero abasuubuzi babukeereza nkokola kugenda kusinkana mukulembeze wa ggwanga Oweekitiibwa Museveni Kololo, wabula baneeno bavuddewo tebakkaanyiza naddala ku musolo gwa EFRAS gwe bagamba nti bagugyewo tegulina kye gukola. Kaakati nno olwaleero bategeezezza nga bawandiise ebbaluwa empitirivu okugenda ewa Nabbanja wabula mpaawo makungula gazivaamu. Nabbanja nno bino abyegaanyira n'ategeeza nti nze nno si bwe gutyo bwe guli, wabula abasuubuzi bavuddeyo ng'era ekyokuddamu tebakiina, era baneeno balaga nti bwe kuba kwekalakasa nga kwe kunaagonjoola ensonga zaabwe tebagenda kubeera nga bassa nkasi. Nkusaba n'obwembeefu obw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala vidiyo eno sooka ogimpeleka like etambulire ddala wamma etuuke nekwoyo gwandyagadde agende mu maaso n'okubeera ng'agifuna. Ate era mu ngeri yamu nkwanjulira Sheikh Ashraf Demba omusomi w'edduwa mukubireko ku ssimu esembe y'okumi awo akuyamba ebizibu eby'enjawulo ebigenda mu maaso n'okubeera nga bikutawaanya. Tofaayo oba oli bweru wa ggwanga mukubireko obukubizo bayita ku WhatsApp ensonga gyagenda mu maaso n'okubeera nga zikwasaganya nzikiriza. Ate tutandikire wano olunaku olwaleero wamma naawe weerabira ensonga nga bwe zigenze mu maaso n'okubeera nga zitambula. Mwenyweze Kyagulanyi yabagamba mpaawo atali kaaba ate era buli omu agumye munne. Kakati keekadde. Nze neewuunya ababaka ba Paalamenti be tulonda mwe ne mugereko omusolo naye nga mukimanyi bwempa omusolo mu butuufu bwako nina okugwa batume muli batemu nnyo. Omusolo guli waggulu nnyo, tosobola kuwa musolo gye ndiwinire n'osigala ng'oli mu bizinesi. Omusolo bwe gunakka wansi gugenda kweyongera mu bizinesi, gugenda kweyongera mu ggwanga n'abaguwa bagenda kweyongera okuba nga bangi. Ababaka ba Paalamenti mulekerengawo okweweweeta emitwe mu Paalamenti. Mumanye nti abaabalonda yeffe. Mulekerengawo okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekusa zesigale nga mbonaabona. Ekisembayo pulezidenti ate nga kyekizibu ekinene nnyo nga mwami Kisanja anzija wano. Abantu b'olonda abatuufu abalina okutuweereza waliwo mbu abakubeera okumpi ababakuba babe mu bifo ebyo omuntu nasigale nga akyabonaabona. Omukyala Harriet Ntabazi ebbanga lyamala mu Kampala tewali musuubuzi yeekalakasa mu Kampala. Wagendanga ewuwe n'akwata essimu n'agikubira Kamisona General ensonga ne ziggwa, n'akubira Landiroodi ensonga ne ziggwa, naye baalaba oba akola nnyo ne bamugya mu woofiisi. Mukyala Ntabazi mukyala mukozi nnyo, pulezidenti obwerabira omukyala oyo. Tusaba emmeeza ffe ng'abasuubuzi kwe tunaatuusizanga ensonga zaffe. Kisanja yali waffe nnyo ku gulawundi, Katungi yali waffe nnyo ku gulawundi, Kisanja yava ku gulawundi n'atubulako. Twagala emmeeza kwe tunaatuusizanga ensonga yaffe nga si bantu bano ab'omu Paalamenti bano bakulu. Tujja mwebeereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene. Pulezidenti kkiriza olunaku lwaleero gyewo emisolo, ffe tugenda kuyambako URA okusensitizinga emisolo emingi, naye ekigambo EFRAS, import duty, values, baforeigners tubakooye. Enough is enough. Katongole Godfrey. Baganda balugera ne bagamba nti gy'okoma okunyigiriza nnyendo kyalwadde akyogezaaza omusaayi. Abasuubuzi ku luno nno bavudde mu mbeera ne bakamuka, bamu nno bagenze n'okuva mu lukiiko nga tulinaako we lwabadde olw'ebigendererwa byabwe okubeera nga tebituukiriziddwa. Omanyi bw'oba tonneekyawo oluusi toyinza tuukiriza ekyo ky'oba weetagga mu mutima gwo. Ebyo nno munywanyi bwe bityo bwe biri. Maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu woofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Kati ne twebuuza nti Maama Nabbanja atenga Prime Minister Mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani? Sipiika wa Paalamenti Oweekitiibwa
bwe tumulaba ku floor of parliament abayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba. Oweekitiibwa Pulezidenti Ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana Ssebo. Ekirala obusuubuzi bwaffe kyama. Gwoba omanyi akakodyoko k'okozesa okola amagoba kati kyejjamiza okuleeta abakozi bana batuule kukuuma kano aka ifulisi bategeere ebyama byo by'okozesa ate mu kusuubula kyenyamiza. Ekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka niŋŋamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri nga bw'onooziragira nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa. Oweekitiibwa President, nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye, kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese Kakumiro. Naye sirabangako bbaluwa y'abasuubuzi. Juzi abasuubuzi omukulu Sekindi balina ensonga era nagenda mu ofiisi yaabwe wano downtown. Nze nzekka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu. Oweekitiibwa President, ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu. Saagala kumala budde, njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi nze ondagire nti nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. Yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona. Museveni n'obuvumu obw'ekika ekyawaggulu ategeezezza nti ye ssaawa yonna anaatera okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno wabula mmwe abakyalina obudde obungi n'okubonaabona. Enewe abasuubuzi bo bagamba kimu. Ssebo Oweekitiibwa tuyambe otugirewo ifreeze. Ensonga ya kiro okubala omusolo gwa kiro mu ngoye ng'ennyama nga naawe okimanyi bulungi nti tulina formulas ezibala ebintu. Amazzi n'amafuta tubibala mu liita, engoye tuzibala mu mita ne sayizi n'ebirala. Naye taata tukusaba ensonga eno ey'engoye zibala mu kiro tekiriyo, tekirina na formula. Tukusaba okiwunzikire ddala n'ekyo kitugoberewo for once and for all. Ssebo nga bwe wakuba influence n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka gaffe, yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga Bannayuganda. The issue of the IFRIS itself. Ensonga ya system ya IFRIS nga yo. The IFRIS, I saw the machine myself. IFRIS omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. Nagezaako kakozesa. I think you can learn how to use it. Era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, ne bw'oba toyagala kakozesa, they say you can use your phone. Bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu. Your Excellency, essimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa IFRIS. So you don't have to buy the IFRIS machine itself. No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the IFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive.
n'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya Ifris ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on Ifris machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya Ifris. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola bigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna. Kati nno abo abasuubuzi ababadde basuubira nti Museveni anaagenda mu maaso n'okuggyawo omusolo gwa Ifris baviiriddemu awo nga ayokyezza omusota kubanga oba tugenda kugulya. N'olw'ensonga eyo buli omu agumye munne nga Kyagulanyi bw'atera otugamba. Bwe muba mugamba ku by'okukyusa abannabyabufuzi abatalina kye babayambye, ekituufu kiri nti mwalwawo dda nnyo nnyini ddala. Nze nno mbakubiriza bukubiriza mwagale ennyo ensi yammwe ate era n'omusolo muguwe kuba gwe gwetambuza ensi yammwe. Ate omunnayuganda agamba ekiwabula Museveni abakubiriza okweyunira ennyo okulima n'okugenda mu nte mutunda amata kuba go tegaliiko musolo ate mu ngeri y'emu n'okukozesa ebintu ebikolebwa wano. Ebintu byonna enkola ya gavumenti ya Uganda eri nti ebintu byonna ebizimba eggwanga Uganda okugenda maaso tebabiteekako musolo. Or if we put tax, it is smaller tax. Oba bwe tuteekako omusolo gwina okuba omusolo nga mutono ddala. When we came from the bush, bwe twava mu nsiko there was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo musolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna. There is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Gavumenti yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bw'agula amatooke okuva Mbarara
oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna. The only I need to get a license. Kyetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we are having battles with the people in Kampala here who are having too much imposer. Era President abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina imposer ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, internal trade. Ekigendererwa kya license oba ebbaluwa eyekukkiriza okusuubula agamba nti obusuubuzi obw'omu ggwanga munda tebulina kuggyibwako mu having battles with the local governments, with the imposer or the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade, who have been fighting them. Era President abadde n'entalo nnyingi ne gavumenti z'ebitundu ezibadde zijjanga imposer nga mu butale obw'okukubo ng'erukaya ku gonja ku nkoko n'ebintu byonna ebitundibwa nga biri mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Tewaliwo musolo. Import. Tewaliwo musolo gwe bakuggyako ku bintu, omusolo gw'ebintu ebiva ebweru. Ku bintu ebiri mu ggwanga, ebikolebwa mu ggwanga, era nga n'obusuubuzi buli mu ggwanga. Tewali musolo gukuggyibwako ogwo gwe bajja ku bintu ebiva ebweru. And actually when I was preparing to come here, era President wabadde ategeka okujja wano, I spoke with one of our young people. Ayogeddeko n'omu ku bavubuka baffe abato. I don't know whether she's here. She's called Akurut. Are you here? President abuuza oba omwana oyo omuvuka gwayogedde naye gwe bayita Akurut. Omukyala Akurut bw'aba waali. President akwetaaga. Is she here? Mukyala Akurut w'oli. Come forward. Your Excellency wali awo wali wanajja. That lady omukyala ono is a former member of parliament for Katakwi. Yali mukiise wa mu parliament okuva e Katakwi. Now, the other day I was talking town something else. Luli yali alina omukulembeze yali alina kyayogerako ekirala. And jokingly I said, how is poverty treating you? Mukusaaga She said, you tell them what you told me. Thank you, Your Excellency. Again, by names, I'm called Violet Akurut Adome, former woman member of Parliament of Katakwi District. Indeed, Your Excellency, when we had that interaction, you asked me what I was doing, and my response to you was that when I lost in the elections of 2021, I had to scan around what I would do for myself in terms of business. Let Musoke translate. Honorable agambye nti President bwe yamubuuza ki kyakola n'amugamba nti alina bye yatandikawo okukola era bwe yatunula
mu bintu ebiriwo n'abaako byatandika okukola byagenda tubuulira. When she lost the elections, bwe yali amaze bw'atayitamu mu kulonda kwa Member of Parliament e Katakwi. Your Excellency, I thought about import business, but I saw quite a number of challenges on it, and I said, no, I cannot go for business on importation. Kyuseekyo. Honorable yalowooza ku ky'okugenda okujja ebintu ebweru ku bizinesi ey'okusuubula okuva ebweru, naye n'alaba ng'erimu ebizibu bingi. Ekirowoozo ekyo n'akisuula n'afuna ekirowoozo ekirala. Yasooka n'alowooza ku kirowoozo ekyokusaka. So why didn't I do importation? Lindako, ekyokusaka okuva ebweru. Kyemukola kati abasinga muli mu kusaka. Kati n'agamba nti ekyo kankireke. Yes, while I was a member of parliament, we imported goods from China. It was actually jerseys for my youth in Katakwi. But we faced a lot of challenges, withholding tax, importation tax, and I said, no, I can never do such a business again. Nti omukyala bwe yali akyali member of parliament yali mu bizinesi ey'okusaka okuva China ng'aleeta emijoozi naye nga abaana abatemufunye muvuunuzi oyo byabavuunulidde sijja genda maaso nange bibaddiramu kubanga fiizi wesinze eyamulya. Anyway, akuuma atakuumira mpeera mubere bulungi, tusinkane mu video yaffe eddako ate mukama abampeera omukisa. Mbaagaliza bisinga naye kano nkaddamu mwagale nnyo ensi yammwe, yagala mulirwanaawe, yagala munno n'okusinga ku ngeri gye weeyagalamu tusobole otambuza ensi obulungi. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, Bene Kyukyuma Gulunyondo Wangaala, Maama Nnaabagereka agerekere Obuganda. Ayi Guluddene nsabye okuuma abantu baffe bano babeere bulungi.